nange wakatuuka wenna oli mukambwe nakatuuka ndi mukambwe ndabaziba n'abaana abamanyira naye simanyi oba munansobola babuuze akumanyira ayina emmotoka ate njagala luno olutalo mozi nfulumya amateeka g'olutalo nga tonnafulumya twagala kumanya abaana ba Alien Skin nga bakutaani nga batamidde manager wa Alien Skin obuzibu bwabwe bonna kutandikira ne mukama waabwe tebaasoma okudiringa n'abantu abataasoma kubanga okudiringa n'omuntu eyafa kijanga otubulire ekiri wansi eyo alayo n'amaloko n'abaana bano nze andeetere tomuyinako buzibu ngenda kusiba basibe bwe kisukka kati olutalo luno Alien Skin luvaawa olutalo luno nno lwavudde ku story egyenkola ku baba TV program ebitaala gyokola saawa emu story babadde bagamba Alien Skin kyagamba kigenda beerawa ku kisaawe kya Hamu kati waliwo source eyawamunda era munnamawulire munnange yangambye kirimba ekyo ekivubuka Hamu yagambye kirekerawo okwogera ku byaki ku byekisaawe kati mbone kireeta ebya Diddy's World ekansanga koze okay ne kansanga yennyini kibyogera bwogezi naye tetalina receipt nga bakola ki bampa info nze ndi munnamawulire ne bagamba wawulidde ku kiyimba kya Christmas eyayimbye ne ngamba bwe nakiwulirako nazirika era mbadde mulwadde lwa kiyimba mpulira yes kati nga mpoyo ya enough content nze nga ntuuka ku show nga mbyogera abaana ba social media nga batandika okunvuma bakutte ebifaananyi by'abakazi abali obwereere bataddeko omutwe gwange which is okay nze omusajja owange amanyi bwe nnakula nawulidde abamu bagamba mbusimanya akantu nina katono oyagala mbeere na mugugu ntunda bigodo bya mbizi mwagala abakazi abalinga agagodo g'embizi aganene ani nno gwe mumanyira mozendo bano abaana nendako okuyomba okyatunyo gwe nno nawe otandikira mu giya nedda bataddeeyo story nga batandika okunvuma ku byebyo bye twayogedde ate ng'ebbanga lyonna tuze na Alien Skin olumu tumukolako story ennungi naye teri asobola vaayo naga abanange mwebala omulimu gwe mukola nedda twakoze story bagitadde ku social media abantu ba social media nga batandika okunvuma nga batandika okwata ebifaananyi byange nga nyambadde bikini nga babizoominga simanye nudes zange zirinkinze nze sikwata nudes bawoza twagala nnene mbu baagala nnene nze mumpisa ensumaki oba olina budala gwa mbizimba ogenda kusalirako abalala musajja owange amatira bw'oyagala naye nga byo bye wayogedde mbu amu munyiivu n'ebigambo Alien byazaayogera mbu Nkwakyo Festival yali egenda kubeera mu kisaawe kye byabadde bituufu ebigambo bituufu gwe information wamugje namugje ku Hamu bennyini abakolera Hamu ne Hamu bituufu 100% bolowooza lwaki a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Kisaawe kye byabadde bituufu ebigambo bituufu gwe information wamugje namugje ku Hamu bennyini abakolera Hamu ne Hamu bituufu 100% bolowooza lwaki takyagyogerako Hamu yavaayo n'atabuka n'agamba jemu ekisaawe kye mu bino ebintu kuba bino ebintu biri mu politics mulimu okuyimba biki and of which Hamu tayagala creating olutalo lw'atamanyi amuteeka mu ntalo ze nga bumanyi abantu abataasoma kati bwenze bwe nafuna eyo info na ejjo nayogedde n'aba Diddy's World ekansanga bagamba balimba nga 31 balina ba bitusi kati bwe nayogedde amazima eno kawayogeddeko naye nakkiriza n'agamba mbu bituufu manager wa bitusi yagambe bali bagamba Alien Skin tebamumanyiko eyo venue yaabwe ate venue tebagitunze balina ba bitusi be baliko yes muve kuba n'abayimbi ababooga tebamulina kati bakuŋŋaanyiza abakazi abaseego okuva e Saudi waliwo omuseego asibye obudredi bumugwano mu maaso alinga kibyawongo naye avudde yampemula it's okay mumpemula naye saagala badde njagala okutandika n'olwaleero bw'oba oli mu
kiyumba ky'ebuwala butonja samira don't bambi tochikola bw'oba oli munaku nga tolina na passport munaku yani banaku abalinnya boda nze nvuga benz buli lunaku nteekamu emitwalo abiri olumunya ne kufulutanga olukusukulufizi wa mwana oyo wa mwana nyonoona muli eyo musimanyi oyagala kolawo capital simanyi njagala kutandika fumba buugi na chipusi mubigamba nze nkabatemye omusika katema abaana be yasikidde nti tatunda ebintu bya kitaabo oba nyaabwe abaya akakutu kawoza ngenda kubeerawo kulwamu bannange ndiwulira anedda tugenda kujoga abantu tudde ku mulamu nze bana abantu bange nze abantu ba Megatron sibalinaako buzibu naye baneena ababadde bamanyira nina mukwano gwange bambi ali eyakola namutebi Fatuma ali Saudi mwana mulungi bambi abaana be Saudi bakole bulungi sibalinaako buzibu naye mulimu baneena ababi batukyayisa abaana be Saudi naye nga abaana be Saudi abamu si babi era nze sibalinaako buzibu omukyala yenna ava mu Uganda kubanga abantu abasinga okolera mu biyumba basinga omaazi abasajja babasuulawo ne batandika olabira bagende banoonya obulamu ate ne Uganda ekaluba sikirinaako obuzibu abakyala bagenda ne beekolerera naye mulimu baneena abali mu kiyumba yaleka abaana 8 naye bennyini batata b'abaana abatebeeza gamba obono wobumasu obono tata yo ow'ekiroole obono gwe ne baka naye mu lumbe lwa Ssekajja abo ate nga tasobola mutwala ku jeni najjanga banvuma mukirekera awo bw'oba oli munaku tonvuma nze nvuga benzi gibalage logo mozo gibalage nze nvuga benzi blue tech makabonero bakalaba ate ndi ku big bizo kwasama birowoozo ndi ku nalo talulo namalako nga bali serious nga katogo babere serious naye bwe kinasuka kubanga ntandise ofuna threats bwe kinasuka ngenda kubasiba bakutisa bagamba ki bantisa nga be bagenda okunkuba bakisuka ngenda basiba obwo kitabo ekyo bebi wange yangambye enveeko mu Uganda anti nalabye bagamba mbocha alien bwe musinkanira kugenda kocha ate nga tugenda sinkana ku Freedom City ezemusi waliyo ebikonde bya Titus Tugume onekweka emabega wa Tugume aliwa ngenda kubeerayo nafunye dda abaana bange gaali ngenda beera emusinga yenga meka ate sente nazidde ate embiera bidebeti apadde obwemusi naye oba nseetinga nayinza okuseetinga akuseetinga naye olaba alien nze ndaba talina buzibu bano abaana be balina obuzibu nange bwe naye nze kyoba omanya nze nga nze alien skin namutadde ekimala siriddamu kuba music we siriddamu kunyega nti kinki oba ki yamanya nze emisango mingi gyembereddewo alien skin era bigenda kuvaayo byasa nze nakulaba kugwa palaso wakusalira palaso kati otunda otya mumaaso ga palaso yennyini bambi ne tukyawagana nanga naye jeni wankola bubi wampisamu nzijjukira nga akubira essimu ne maneja we n'ayomba mbu musajja omuyisaamu eggaali ku alien skin naye waneeno twayogedde nti kaakano moze nga 15 Desemba ngenda beera ku Freedom City era muneerinde kati bw'oba owulira oli munaku ekimala oyagala komera kwata ku wiigi yange ngenda kuistolingako wiigi ya $1.5 twabadde awo ne tulaba ne biswanka ate kakati ne biswanka omuyina leero tulina leero biswanka abaana abo bali violent by the way kino ekintu alien skin okukopa Bobi Wine twali tukigumidde naye tukyetaaga Bobi Wine wedda kubanga ali violent Bobi Wine bwe yabivaamu tukyasanga Bobi Wine ng'avuma omuntu oba ng'akutte eggaaliyo aleese ebyo ezembeera ze ziri eri ezedda awemula abantu tagambwako nantagambwako olaba tugamba daddy tubes tibu netumunenyako ate nga yatufuga yes ng'ayiza n'okusiba naye n'omunenyako n'ogamba ensalo za Sudaani ziriwa we banoonyeza nga okugereka obuuka e Sudaani ne mubanja ez'amabaati lwaki obbase olaba tunenya bantu bakulu ate olwo bano naye oba wayiseewo wandikomye kuba bo bagamba nti omusajja omubaddemu nnyo ate ku luno wakubye nnyo muzeze ebbanga lyondabidde wano ndabiko nga nemedde muntu ntotera
siremera oleeta noota nta omuntu nze omuntu atanzitira muntu wange sikubeerako gwe kasitombeerako mpozi nga gwa andeetedde tulina gwe twafunamuko obutakkaanya nze ne Kenzo neera twabusolovinga ng'abantu abakulu ate Kenzo yete teyannemeramu era teyanvuma na ku management ye yampe ne lwaki ennaku zino entalo abapresenta n'abayimbi nnyingi nalaba Jacobao nga beetwala nani ne Eddie kakati gwe ne Alien Skin lutalo ate nga bo abayimbi kye bakola basindika abaana baabwe ne babawa kuba bo tebasobola balumba sometimes ti olaba bano abaana bacreatingawo enmity etaliiwo because nze bw'onanvuma okunsibako Monday to Sunday obusungu bange sigenda buteeka ku fani ojja buteeka ku muyimbi ngenda buteeka ku muyimbi wama I remember ate kino ekya Alien Skin tekisoose ku nze yakwata wano Cassandra Liani akakaddeko NBS n'akakasuka wansi n'enzira wano n'empolera za Alien Skin naye n'enzira mu mutima neneekwa neŋŋamba oli kirisooka okijjewo ekyakakadde oli TV presenter munno era kati kambabeereremu kubalina balina okumbeera yes the beautiful handsome gorgeous courageous pretty booticious Sandra Liani ne muvuma mukazi wattu nga mpolereza Alien Skin okitegeera naye bwe natuuka ewaka neneekuba mu kyoki neŋŋamba ono omukazi wadde tuyinza oba tetukolera ku station yemu naye fena tuli bannamawulire at the end of the day bwefuna obuzibu ng'omuyimbi amuntuusizaako yagenda okola eggulire eddoboozi agambambi bakubya munnamawulire munnaffe you get ne creatinga that enmity eri unnecessary because of Alien Skin mwetondereko nno sana nentabuka n'ebbajjo lwakwa bajjo omuntu wange ne mwogerera ebigambo nenjogera ku switi mutima wange owa waggulu bannange jajji naye yakubeereddewo mu luno olutalo yes ambeereddewo ngambye gwe topowa baleke bakufume gwe simbula ambalaasi tegwanne embalaasi eyinza osigaza ebikunku nze natidde dda bano abaana nze bano abaana sibatya ekisooka tebalina we bagenda kunfunira ebyo be babeera violent ekisooka nze sibeera mu bubidigida tolinsi ate kati bo bagamba wabadde ku TV ku Baba TV mu programu y'ebitaala noga nti musical Alien Skin tanyuma gwe lwaki ojerega musical embutanyuma nzanyumira kati nze tanyumira moze mu nsi muno tulina kye bayita opinion kyova olaba ne bwe tugenda okulonda abantu abasinga bonna tebalonda Museveni oba abasinga bonna tebalonda Bobi Wine oba tebalonda muntu omu buli muntu alonda kyayagala so mu nsi muno ffenna tulina we are given privilege tulonde ki kye tuwulira kye twagala nze nsobola okukera nenkugamba music wa Lydia Jasmine tanyumira ninga waliyo diehard wa Lydia Jasmine bagamba nti nze Lydia Jasmine kwenfiira okitegeera so tuli banjawulo ffenna tulina opinions lwakuba abantu abataasoma aba ayagala nti kyakkiririzaamu nti Museveni mubi ffenna tugambe mubi oba Bobi Wine mubi ffenna tugambe mubi naye temugenda tegerera muntu n'omu mulya lumonde ne muteekako omunyu ne mbanga abali ku Dallas ne munywa amazzi aganyoga musulira amazzi ng'ebikere balandirodi baba banja oli ku mukyala avuga benzi omwami wange tanzija ku nnyonyi ng'olumba nze kale tulepuke leo antiko mafiasi walukaga mwagala nno akakayimba akambe akadde mbupyo kigakulemya okutembeeya ebiyimbo ze kunze bidibe nze siri muyimbi sirina buwogizi bwammwe bwenjagala sakugamba bigurupu bye banteekamu mu tiimu jeni simanya biki inze nejjamu sidinga n'abantu nejjamu faniki bwe nali abugerere nga temusayina bafaani neruno olutalo ogenda mmalako nze natidde bano abaana balayidde obutazikiza balayire mugenda kulekaana naye nze gwe muliko n'essimu yange ejjatuuka nga teyitamu kuba ngenda kufuluma mu Uganda otidde asikutya ngenda ku vacation sente byekola musigale ne Kampala nga muwawula ng'ebisowera bya bbulu lwaki temutuula wansi ne mukkanya tosobola kuddamu kkanya na tiimu ya Alien Skin ate kati Alien Skin yetalina buzibu kiri okyogedde ate kati bakikopa ku kino jjukira beesala ku Nuupu nedda nze sirina kye neetaaga kutuula na muntu yenna kwogera because bano abaana waliwo kino ekivubuka ekiri mu kwata ate ngenda bwaddamu okukola kino ekintu genda ndipootinga ekeesi eno mba CID oba si ekyo ngenda ku embassy nze siri munnauganda tokimanyi kituufu sirina ate kati ogenda
zijukidde nti nkulaze passport ya bbulu. Badde njagala kulimba. Ate kati kyova olaba nange nkutwalidde awo. Badde njagala kugamba nsaala ya America. Kati oba oyina bubiri tomanya. Awo neebabudde tugendera awo. Okyezaamu. It's okay. Badde yenjagala kiweeka amazzi ekivubuka ekyo ekikutambulirako. Bakiyita Smart Criminal 256. Anada okoze ensobi mu mileage wadde tomwogerako. Kiteme mummoze. Okirekamu. Bambi mulekerawo babalekerawo bayibaye balina mufojinga their accounts. Andi kati nze obuzibu bwe nnina naawe kwokya muyimbi nnyo omuyimbi toyina mwokya nnyo mulekamu. Amose nze bwe baŋŋamba nti ekifo kino olimba tewakibuukinze ne njogera nti ekifo ekyalimba teyabuukinze mba njokyezzaaki. Anti kyewayokyezza oba mubbi wagambye mbugundi yembi oguyimba gwa Christmas. Bwe mubanga bwina ku magezi tula ne famire yo ne bazadde bo batere mwaka akayimbo labe taata wo bwatafune pressure era bukateekemu nga ambulance weziri kubajja kuzirika bwe bibanga byakyavu muleete ekigaali wokisundira mpaka kwerefe senta y'omukabuga nga taata mbuyaga zikunta. Oli ku nyimba za musajja okwo. Nze nno mbadde sibalinaako buzibu ebbanga gundi waliwo yagambye mbundi kwa alien skin mbusimanya njagala tokability. Nze seetaaga tokability because tabaddewo nga wo. Mbaddewo alien skin yansangawo. Gwajja gwe mugenda naye. Alien skin ebbanga lyamanyidde Bobi Wine weeteetaagisa n'amufunirako mileage. Lwaki ekyo temukyogerako nga alien skin avuma Bobi Wine? Yamuvumako ddi? Kimuvume enkya n'eggulo nakiwulira kine bwe kyayogera n'okwogera nti Bobi Wine asooka atunda ebintu bye tumanye ali mu struggle. Ati abanuupu nabo baali bamulumbye. No. Abanuupu nabo baali bamulumbye. Abanuupu tebalina budde bw'abataasoma. Tebabulina. Golowooza lwaki Bobi Wine teyaddamu alien skin? Kasita omanyi omuntu nti musiru era omulekerayo mu busiru. Leero ke banvume. Nange. Singa mbadde lubuto mbadde mugenda kunzaaza atannatuuka. Ayo omusajja tannakuba. Kebinvume. Naye kasita munvumira mu benzi. Nyambala Apple Watch. Ya bukadde bubiri. Simubangulira ya bokisi. Si Dubai used. Si UK used. Andi ate tezituukirawo wano. Service ya benzi ya zituukira Dubai. Buli kimu ekyange literally kya bbeeyi. Naye nga mwandizeewo omuyimbi ne presenter buli omu yeetaaga munne. Wakati ogenda keera enkya ng'olina okukyaza ali yeni. Kye nina okugendako ekya next week ku Freedom City ngenda beera MC. Bansasudde dda. Kati obadde abaagala okunkuba mutegeke ebinankuba. Kolo ngenda baayo. Nandize ngenda kujja n'abeesefu. Kiri kyegamba ekitegedde. Agenda bafuuyira gundi. Teyaga. Olaba buno babite gundi bwe yabafuuyira bajjo gwali butono. Naye bwe babafuuyira ozirikirawo ng'opamira nawo. Ozirika bw'opama. Ogwamu kidumusi. Temugenda ku making feeling frustrated. Twekyaleese obuzibu ewaalu. No for never. Ewani? Ewaalu. Ewaalu nabambika biswanka leero genda ka interviewinga. Omwana oyo yabadde wa Jaruna ng'agenze kulya kyaggu. Kulya ku buddaza. Nga bw'omanyi abaana abategeke bo balya bikomando na chipusi za kukubo muteeramu amakuloni n'obunyama nkiramu ne kasupu lufuna olusu lwa nnyama. Simazi sune ziwooma nsune. Munjiramu kasupu mpuliremu olusu lw'ennyama bye bakole ebyo ebyekinaku. Si kuteekamu kalweko cyubuzi ebijanjalo biwunyenga ennyama. Munnange yabadde agenze kulya ne bamusalako. Bano abantu tebakkiriza muntu kuwandowooza yaabwe and of which eyo media tekyaliyo. Olaba kati kyogera mu kulembeze wa ggwanga. Olaba n'abantu kati ennaku zino baggwamu neesa boogera ne ku Bwakabaka ekitakkirizibwanga. So kati gwe omuyimbi olina kikyoteekawo n'ogamba nti abantu balina kwogerako gwe nkaani. Who are you? Twogera ku Bobi Wine atambudde amawanga teriiso esobola namu mavisa nga twogera ku gwe ali enisikini akome Dubai. Visa ogifunira wali ng'otuuse. Ali babagamba biswanka bambeererawo ate aboogerako ebigambo n'adduka ne Wabitex. Tebaddamu mubeererawo. Tebaddamu. Ye Abitex bwe yamutegeka n'ayingirira Palasani twamukola ki? Mama mwamubeererawo mwagala asule ku malaalo bigambo ki byaboogerera. Nammwe mwennyini mwayogerera biswanka ti biswanka mubbi. Naye kaaboogerere
na info no mungi gwe mmanyi naye njagala biswanka asooka mukakasa wali abali bagala no repinga biswanka bamulya bisyaga wali bamuyita lady wali bamuyita my lady njagala bikakasa gala kwogera info mufu nsagala sanga ng'omaliriza ngamaliriza omuyimbi yetu muyinaako buzibu omuyimbi simayinaako buzibu naye agamba ettiimu ye esizinge fire kubanga nze I'm not ready to seize fire sirina kyenabakoze ayagala okunvuma genda maaso ebyo mukola ne mukwata ebifaananyi ne mukwata omutwe gw'omukazi ebitundu by'abakazi ebirala ne muteekako omutwe gwange go on bakuta ebyafulufiga babikuteekako toleeta ate olutalo lwa fulufiga dduga tamaliye ne sikini sigenda sobola ntalo bbiri sigenda sobola lutalo lwa Kampalana lwa mukyalo nja kubabukira emukono ndekaako n'olutalo olubumoze ndeka tontankubira mama fulawa olwedda ayinza okujja nanumba kuba nayogedde ku muyimbi we ate omuteekemu nti namuvumye ndeka mama fulawa muvumye naye nze mwagala jakawo abamumanyiira akola ebintu bye ate tayagala kamanyiiro kyemwagalako ate mwagadde nnyo alabiridde n'embwa ate ayingirira amuyingirira bw'omuleetera ng'akuleetera tulina we twafunamu awo obuzibu naye era twakiganye mukaba sikudde talemeramu buzibu fulufiga nga ye mutumireko nange simuyinaako buzibu ate mutumira tuli ku bya red tumira mama wange ne taata wange nze fulufiga nga ye bambi simuyinaako buzibu talina kye yali ankoze eva ku muyimbi we omuyimbi ze simuyinaako buzibu sina buzibu nze just nayogedde mazima ge baŋŋambye facts kati baba bagamba nti ndi muyaaye ennimba nti Abitex ansasula simanyi emitwalo 35 buli wiiki baleeta risiiti ya gundi ya Wonderworld omuyimbi kasito booking venue risiiti ebaawo buuza Remo Lydia Jasmine tebalina risiiti kasito omuyimbi abookinga ofuna risiiti bannange mbasaba mu bulumi obwetowaze bw'oba oli mukazi nga wazaalako tonnumba bw'oba oli munaku ovuga booda otambuza bigere olinnya taxi tonnumba entalo zino eno muzireke njagala kuyombako nabagagga bannange jeno ne jeno olina na passport ekyobugagga kyolina kagundi kabubatize mpozi ne national ID anti baziwa zaabwere batambula mu kkubo basamba bipapula batambula mbu bayita mizimu abaana banaanya obuugi bwe bigaana banaalya obudaza siya zena fridge juliet ewaka njijjuza fruits sente weeri yogurt sente weeri mayonnaise banaye temukyankalanya mugole ate temuzuuminga bifaananyi byange nze ndi mwana muto akuume banvuma kimala bambi temukikola ndi mwana muto ate temulekanya mugole kale omugole munamutusa ku mukolo ng'alina pimples kale